kyaziza muganda wange Sewanda tugenda kwogera ku nsonga eziwerako wangambye nti ogenda kwogera ku nsonga ya Muhoozi n'empuuga okutwala ab'ekibiina kya Nuupu mu kooti era ensonga egyo njagala onyonnyola abantu kubanga Jeno Muhoozi yagamba nti mwaba Nuupu nze omu ku bajenozi abaatuula okuwa Bobi Wine dola obukadde 5 akube Dokita Kizza Besigye amuse wansi musajja yabyogedde owulidde nkiwulira kibadde bakyali awo mpuuga ne naavaayo nakati mbatutte mu kooti accountability yabalema sente zonna zibadde mufuna mu Electoral Commission mwaziteeka luddawa mutwalage procurement nga bwe yatambula n'ebirala Seboka Kensa nkuliisiwa otunnyonnyola ensonga ezo nga bwe zitambula ne baseba abatulaba era abatuwuliriza olwaliro mwami Kwezi simu nyiikaavu nga yali atidde ng'amanyi ngenda musikettaayi olwa Innocent Tegutsuula gwe yaleeta wano naye nteekwa kumugamba kituufu naye siyinza kugamba nti ate kino ate bantu baffe mwami Kwezi tugoba bagobe wano nye tugamba tuba tuli mu struggle enerwanisa wano omunyankole yeetaaga ayogere n'omunyankole amanyi olunyankole omukyoli ayogere n'omukyoli amanyi olukyoli n'omulugwala ayogere n'omulugwala amanyi oluki tujja okusobola okuwona nakyemalira nga bigirwa bwagamba butereevu eyo bigirwa kweyo ensonga bigirwa muwagira eyo ensonga endala nyinza obutamuwagira naye eyo kweyo muwagira era ye gye no bigirwa kubanga gye no bigirwa no mu Buganda abadde ayina ebifo bingi wabadde nga tuli naye n'agamba nti nze ndi luddawa nze nzira busoga waffe kati ne Tegusuulwa ajja kutuyamba nnyo ng'ayogedde olunyankole n'abanyankole bali Museveni abakyamu obululu 9 ku buli ki abamaleyo okuwangula Museveni twetaaga omujjako obululu obutasukka 10 mu ankole only 10%. But tebatugamba nti bagenda kuwangula bonna nedda only 10%. 10 bwokka ku buli 10 ye naafuna ye 9 kye ffe tuba tumuwangudde ne mujjana mu region endala kati bano tetuba tuma mulimu munene gwe batasobola tuba tuma ogenda mu ankole waabwe ogenda mwakyoli mwakyoli ne nango kye twagalayo kyekire ekifaananyi Museveni kyatusiiga nti Abaganda be batta abantu b'omwakyoli nga babalanga okutta abantu baabwe Luweero era ye Museveni abaagala nnyo Baganda be batabakola ki kati abo bazedduliga tubaagala eyo okugamba nti abasajja bali abo abatta mwakyoli baali bakolera ku biragiro bya Museveni era mumanye ekyo nti yaziika abantu epece mwami Museveni yamubonereza nti eyatta abantu helicopter gunship yabakuba mu paaka teyababonereza nti yaziika abantu ebukyolo teyamubonereza mwami Museveni kuba yalina obuvunyiza obubakola ki obubatwala kati bano bajja kyogera mu lukyoli bakitegeere bulungi bino ebigambo mu kibuga kino ggulu oba mu kibuga lira awo mulimu abamanyi Oluganda luyitirivu nze mbeere lira njogera Luganda bwe mbeere eggulu njogera Luganda waliwo bayita kakanyero where you laugh bwe tuli emmere ey'Ekiganda mpitirivu nnyo awo beerawo wonna oyogera Luganda bwe mbeere lira awo nawona buli wamu njogera Luganda naye eri mu byalo wewali olukyoli Oluganda tebalumanyi n'Oluzungu tebalukola ki tebalumanyi siina kye nnyinza kubagamba ne bawulira kati abo be beetaaga bazedduliga era tetwetaaga bazedduliga kuvuganyiza wano eri tetwetaaga Tegusuulwa kubeera wano nga Tegusuulwa ajja erinnya lye ery'Ekinyankole agende eri ne wayiswa Mufumbira naye ajjeyo erinnya lye ery'Ekisoga naye agendewa Lubongoya kubanga abasajja b'Obusoga batukola bubi bakeera ku makyanga baganyi Museveni tetujja kumulonda bakeera kyati wayi muna baba no 10 muna omusaada atwidukire yatuwa 10 lwala luti tujje nga badduka misinde nga batiikinga kuukuuku kati ate kusiringi 10 bwe luti bwe bayo wayiswa abagamba nti 10 olwo lwammwe omusaada yalubabbyeko buki mululye naye akalulu mukawewa naye bonna baddukayo baagala wano ate nakugamba nti wano nkugambye wano nakugamba wano nze natandika okulwanyisa Museveni mu 20 gye myaka 20 ameka kitegeeza nti struggle tugitaddemu amaanyi mangi nnyo wano mu myaka ameka bo bennyini be banafuye waabwe tufiiriddwa buli kye tusobola nze Kwezi siina muntu gwe nnyinza kukola naye mulimu emirimu gyange gino egy'ettaka gye nkola mwami Kwezi gyegyoka kati gye nsobola okukola kubanga n'owa NRM ayina abasenze abaganidde ku ttaka lye n'owa NRM ali ku ttaka lya Kwezi nga Kwezi agenda kulitunda kati nafuuka necessary evil
kifaanako nga bw'onalwala omusujja towewalika nga bw'olwala omusujja bw'ogenda mu ddwaliro tobuuza ggwanga lya musawa kuba mpiso balina kukuba bukuba oyinza oddibuuza nga wakyawadde abanyalwanda omusajja n'amanya nti abanyalwanda bakyawana kati kankube embisaate ekusanya kati nze dokita w'endwadde z'ettaka eyo gyembeera naye njagala kujjukiza mwami Kwezi omukyalo oli Tereza Nyinasuuli tukyamunoonya Tereza Nyinasuuli tetunnamulaba naye ndowooza ye yafa naye ab'eŋŋanda ze tetunnamulaba bannange banyabo ne bassebo abatuwuliriza abatulaba noonya omukyala bamuyita Tereza Nyinasuuli yalina abaana basatu omu bamuyitanga Kapere omulala bamuyitanga Ndagire omulala bamuyitanga Nabuuma omukyalo oyo yali mukoomwami gwe bayita Mikayiri Luhumuliza Mikayiri Luhumuliza yabeeranga kupiida Kawempe kupiida ono Mikayiri ono Tereza Nyinasuuli yakolako Kawempe mu Mukisa biscuit kati Mikayiri Luhumuliza yabeeranga kupiida wali ebuloba bayita kupiida ebuloba wano kulw'emityana naye omwami oyo yazza omusango ng'akyabeera Nateete ne bagenda ne bamusiba eruzira kati bw'ava eruzira okuddayo kupiida nga obwongo bwe bukyankalanye nga buli kimu yeekyaye ne yeetuga ne yetta kati bano benoonya lwaki mbikubuulira bano njagala y'amanyi ow'oluganda lwe oba ono jjajjaawo oba muganda wa ssengaawo oba maama wa taatawo oba bwe kasoba ng'omanyi erinnya ne kati ono abanoonya nze mbanoonya gwobaagazaaki nze nagamba ndi muganda ali wano mu Buganda ate nga ndi mucwezi obalinako amaanyi kati bano mbeetaaga bano bayinza okuba baluganda lwange ssebo Nyinasuuli Tereza Nyinasuuli yali mukazi wa Mikayiri Luhumuliza toli muganda bulijjo ebirala tobimbuuza nze ndi musajja muganda abaganda babika bingi naye nze ndi musajja muganda kakati bano boyagala okumbuuza anti kati ate gontuteyo mbuuza lwaki mbanoonya anti munaizi lwaki sikubu oli yeetuga naava mu bulamu bwensi naye kati abooluganda lwe bamuziiko manyiwo njagala baluganda lwe we bamuziika walabawo awo natuukawo we bamuziika naye njagala baluganda lwe bw'oba olina oluganda ku Tereza Nyinasuuli oba Mikayiri Luhumuliza oba kuba osobola kana jjajjaawo kati nze nga bwe mmanyi jjajjange Toofiri Kigogwa Kaddu bw'oyogera abaana be mbamanyi Nyanzi Serwanga manyiyo Lwanga yabeeranga eno egindi manyiyo Makumbi mbamanyi abaana be kati bw'oyogera bw'otyo nga bwe weetaaga mbamanya oba nabo bafa baggwawo manyi Kapere Ndagire ne Nabuuma bano era bakyaliyo bate kubanga abaana baabwe gye bali abaana ba Kapere gye bali abaana ba Nabuuma gye bali oba abaana ba Ndagire gye bali awo wenkoze eki wendi kati sebo neyanza mukama wange okunzikiriza okola obulango obwo bubiri akamu sebo nze dokita w'ettaka buli muntu yenna alina obulwadde nga buli ku ttaka bw'oba wa kibanja nga buli ku ttaka bukuluma nanyi ntaka yakutawaanya nja bukolako bw'oba wa ttaka nga ab'ebibanja bakutawaanya obulwadde nja bujjanjaba oyinza okuba olina ettaka lyo olimanyi jjajjawo yali sikira egindi eyo naye tomanyi mu ttaka eryo mwemanyira abantu bano nga bwebalaba ebyo byonna mbikolako oyagala letters of administration oyagala kuteeka caveat ku ttaka oyagala kugijjako kasita kibeera kizibu nga kiri ku ttaka naye consultation fee $200 omala giteeka ku ssimu yange n'olyoka onkubira 0772 43 88 52 0702 43 88 52 mwami Kwezi awo nga tutukagana ate mwami Kwezi oyina n'amakampuni agatunda ettaka nnyo nina Genuine Estates nina Everite Real Estate era ntera nnyo ogamba abantu bano nti n'abaagala okugula ettaka n'okulitunda nabo bonkubira ku ssimu yange ng'ate nze nzijja ewa Kwezi ewa Everite nga Kwezi agamba Genuine kubanga olwo tujja kuba kyetukuwa tumaze okyekakasa kati ng'olwaliro waliwo ansabye plana asobola okukuba plani y'ennyumba mbadde nkulira muwadde ba Genuine ate nkola ne kye bayita due diligence bw'oba ogenda kugula ttaka amateeka gakugamba okukola okunoonyereza okumala nga tonnasasula kubanze bulooka ajja kulimba kirala yayagala ssente n'atunda akulimba ekirala n'akulimba kirala kye bayita due diligence kikola $50 nenzija nenkuwa history y'ettaka ndisoma negamba nti kino ekyapa kya 1922 ne bakikyusa ne bakiza mu manya ga Gundi ne bakiza mu manya ga Seguya ne bakiteeka mu manya ga Kwezi ne bakiteeka mu manya Goli ne kidda mugono
ono bwe yali atwala wano banka yakisingako sente bweziti yazisasula bagijjako caveat naye ono banka ekyambanja wano waliwo ba administrator nabo nentuukayo mwenye abantu bewandiisa ku ttaka nga ba administrator nga n'omuntu mulamu weebale nnyo oluusi nga babukojja ono mukwano gwaffe gwe nikugamba ono atutankyankalanye ono abaana bewandiisa ku kyapa nga tata waabwe waali naye nga balina letters of administration ng'ate batambula naye wano kale tusooke tugende ku nsonga zaffe kakati nina ebimu bye ntera okugamba abantu abaganda bagamba nti ebbula bikolwa bikwebasa ne muganzi wenisana tasana kwebakako abaganda kye baali bategeeza nti okwepica tegwabanga mulimu gwa misana ate bubanga wefunidde aka oba tolina byakukola omusajja yina yabanga nebyokukola okwepica kwabanga kwakiro ekyo kitegedde nkitegedde kati bino ebintu ebimu mukaano gwange empuuga byalimu byabbula bikolwa kyogamba nti no omusango yatutte mu kooti taguwangule kati kankubuuze mpuuga yamala emyaka 2 n'ekitundu nga erida wa opposition nga sente zonna ezisaasaanyizibwa nga zivudde mu parliament ziyita muyo okutuuka mu eniyo era nga y'omu ku bavunaanyizibwa okulaba nga sente ezo zisaasaanyizibwa okusinga ku tteeka kati agenze kuwaabira ani ye oba agenda kuwaaba nga yeddye yazikwatanga era si yavunaanyizibwanga kugula n'okutunda nti bwali ye bwali buvunaanyizibwa bwe kulaba nti no zituuka mu bino byatwala mu kooti omanyi ekkooti bwe tuba tugenda mu misango eri amateeka gafuga obwenkanya kagamba nti oyo anoonya obwenkanya jangu ng'emikono gyo miyonjo he who seeks equity must do so with clean hands kati emikono gyo bwe gitaba miyonjo toyinza kugenda kunoonya bwenkanya kati ate gwampuuga buliko kizibu bw'oba tokola bwenkanya bino byetera okugambira mukwano gwo Sam Mayanja nti anoonyeza abantu obwenkanya nga yitakola buki bwenkanya ettaka lye bwe baliza mu bwakabaka bwa Buganda Land Board neemugerekera obusuulu bwa siringi 8 buli mwezi gy'emitwalo 9 omwaka n'agamba tajja busasula oyo mukwano gwayinza okula emitwalo 9 mwaka kaaga tekisoboka ne bwagamba nti asasula emyaka 10 olwayo tagisasula agisasula naye lwaki yagaana gisasula simanyi kati ate lwaki agamba nti bali bawe busuulu nga yitayagala kubuwa nabala baleme kubuwa kati yagamba bali babuwe ati busuulu tebulina mugaso nakugamba luyita omusajja ali mu Amerika eyampa ettaka gwe najja naye wano alina ettaka eka 25 kuliko abasenze 10 mu disitulikiti y'e Luweero obusuulu bwa mitwalo emeka ku bantu 10 gye mitwalo ameka yeetaaga tiketi ya bukadde 9 okujja e Uganda gwolowooza omuntu abamu amagezi alinye obukadde 9 ajja e Uganda afune emitwalo 3 addeyo baziteeke ku akawunti naye nkugamba nti ekyenjojo gye nnimira nze nnimira kyenjojo kyalo bakiyita nkaaka gye nnimira kasooli nsasula emitwalo 6 buli yiika ono atugamba wane waffe tuwe siringi omutwalo gumu atwagala oba ayagala batuggyeko ettaka tugende ku nsonga yaffe kati ekyo kyenkulaga nti bw'otunula mwami Mpuuga y'omu ku babadde bavunaanyizibwa ku ssente zo mwami Mpuuga emiraku ezo abadde yakatugamba abadde ebintu ebiwerako yasooka kutugamba nti ayagala electoral forms bwe twajja okuzoogerako nakugamba nti electoral forms zayogerako etteeka abaawo omusango mu nsala ya Mama Mbabazi musango gwa Mama Mbabazi ne Museveni ogwali mu kooti bagamba nti electoral forms ziteebwe mu parliament ngebula emyaka emeka 2 mwami Mpuuga yali leader of opposition ngebula emyaka emeka teyakikola kati amaze okuvaako emyaka ezireeta we mwamugirako mwami Mpuuga kankoyo mulali yatubuguyaza nkulageyo manya abantu batuzanyira nnyo ku bwongo ne batubuguyaza ffe ne baloza tetutegeera omanyi wange lwayita muwaddanku nnyingi mubaka wange wa parliament Busiro East yakeera ku makya n'awandiika ebbaluwa mu electoral commission n'asaba ebiwandiiko bya buyigize bwa President Museveni n'agamba abantu nti njagala ebiwandiiko byani bya President Museveni naye mwami muwaddanku nnyingi nga munnamateeka yali amanyi nti etteeka ligamba omuntu bw'amala okwewandiisa mu nnaku 7 saba biki ebiwandiiko yateekayo ebbaluwa mu nnaku 9 yali asaba ebiwandiiko oba yali ayagala kuguumaaza ffe yali ayagala kuguumaaza mmwe kati mwami Mpuuga ng'etteeka limugambye nti mu myaka ng'ebula emyaka 2 bw'atugamba kati ng'ebula omwaka gumu aba ategeeza kyayagala oba batuwuddiisa naye lyo linaayita eyo diversion gye nakugamba nti wabaawo ensonga enkulu ezitambula ziri ze nakugamba luli ffe ne tudda mu bibooziboozi bye batuleetera wano haji emwanyi naye ng'eri ebikulu bikola ki bitambula abantu ne bakayanira emmwanyi
naye ng'ettaka kwe bagenda okusimba emmwanyi yo ligenze kati emmwanyi onaazisimba wange ettaka balitutte tolina wosimba abantu nebakayanira ettaka nga bo ku bibanja babagoba ng'ate oli omulala byagobye naawe senga mbadde nga nze alonda namwandu wa alonda Nyakayirima nengula ettaka ku mitwalo 55 ku 15,500 buli hectare nemba ne square miles zange ezi bwa Museveni nakera ku macha n'agamba nti obamwe bilioni 7 ndiwaayo oba ndiremerako oliwaayo mba sikoze sente oba okoze sente mpitirivu bali mu kukola sente ewaffe tuli mu kukaayana ebintu byaffe wano bizibu nnyo nti buli kimu abantu bakusiriwaza n'olaba ekiryo kati mwami Mpuuga yava ku reforms ezo bwe yaze n'amala n'atugamba ennaku ezo yakola press conference n'agamba nti yagikoze ku osajjo omuntu yenna atutwala mu kulonda nga tetukoze electoral reforms aba akola ki ne mwami Mpuuga takubuulya nti electoral road map yafuluma mu Juni omwaka oguwedde era ebirambikiddwa mu electoral road map byaggwada ne byagala tukoleko reforms mu byalambika nti bigenda kolebwako reforms electoral commission kumpi yonna ebikoze ekyo ebimaliriza katugenda kukola ku ki reforms okudimarketinga constituencies tusale empya ekyo kyaggwadda okusala obubokisi obupya byena kugamba luli byaggwadda nti bali beyongerako abantu 19,000 ne babawo obubokisi 7,200 Kampala ntuyongerako abantu 26,000 ne batuwa 27 si kyokka ku kabokisi nakyo nakikugambako edda bwe nali njogera naawe nze wennondera Maganjo kuliko abalonzi 1,305 ebyo mbirina wano wennondera Maganjo kuliko abalonzi 1,357 be balonzi abali wenkola ki wennondera mu bitundu ebirala abalonzi ababeera ku bubokisi tebasukka 1,305 kankuba nekyokulabirako bino ebimu mbambimanyi Kanyalyeru ogwomuluka guli mu Kiruhura district eyo gondi town council eri mu Kiruhura district erina abalonzi 2,424 2,424 bameka eyo constituency eyo parish manya eyo gundi eyo town council erina parish ezinya abalonzi 2,000 balina emiruka emeka balina obubokisi 7 obulonde bwako balina omuluka ogusooka kubano 2,424 gwina abalonzi 948 balina obubokisi 2 oguddako gwina abalonzi 400 balina akabokisi kamu oguddako gwina abalonzi 431 balina obubokisi 2 oguddako gwina abalonzi 65 balina obubokisi 2 kwegamba obudde bw'okulonderamu bubamala kati abantu 431 nga balina obubokisi 2 kitegeeza nti abantu 215 buli kabokisi tutandika okulonda ku ssaawa emu ku makya ne tukumalira kuza ku ssaawa 10 bwe tuku extendinga nga tusigaddeko ku layini ku ssaawa 2 ez'ekiro okuva ku ssaawa emu okutuuka ku ssaawa 2 ez'ekiro waliwo essaawa 10 essaawa 14 bw'ozigatagata z'eddakiika 824 omuntu aba alondedde eddakiika emu teriyo asobola kulondera eddakiika emu taliyo naye ekitone nnyo ng'alonda eddakiika mmeka bw'alondera eddakiika 2 kitegeeza nti bano abalonzi ebina mwana bagenda okumala okulonda ng'essaawa tezinaba nakuwera 8 n'osanga nga obubokisi bwajjudde dda buli waliwo beetuulidde balinze abeewaffe 1,325 Sewanda giwalondera tugenda okumalako ku ssaawa 2 ez'ekiro nga kwakalondako 10,000 ebyo ono ayina bina mwana 430 balina obubokisi 2 Sewanda gyalina 1,000 kati ono we 431 bonna ne balonda ffe ne tugamba mwete zalonze Sewanda gy'olu 1,300 ne kulondako bimeka ani aba awangudde akalulu oli aba akuwangudde we 431 aba akumaze ndate gw'olina abantu kubanga singa eno nabwo obubokisi bwali bungi kyandiyambyeko abantu okulonda speed bino bye twetaagako kati waliwo town council endala libadde Kanyalyeru town council endala bagiyita Ssanga erina abalonzi 1,460 erina obubokisi erina emiruka 4
erina obubokisi 10 obubokisi 10 waliwo awali omuluko ogusooka gwina abalonzi 1806 balina obubokisi 3 wano balina lukaaga bano 925 balina obubokisi 2 bano 906 balina obubokisi 3 bano bali 895 balina obubokisi 2 nze wange senta Mukasa Sewandagi gyenondera nina 10352 bano bali obubokisi bwebwo zino ze reforms zetwetaaga naye ekiseera kyazo kyakola ki kyayita kati kyetusobola ku ssaawa eno okukola twali badde tuteeka misango mu kooti era ogwo omusango mpuuga gwawabira Bakyagulanyi eggwanga gwe litagenda kufunamu yali badde awaabira kakiiko ka byakulonda ng'akavunaana okuba nti kasaze constituencies embi ezitasaana nti abalonzi wano ewaffe basaze obubokisi bw'abalonderwako nga bamaze okutubba mu kalulu omuntu yeetaaga kukubba mu kalulu awo ng'akoze bw'atyo asala busazi nti bina mwana balina obubokisi obwo buli kamu ka 220 saa zigenda kuwera 8 nga bamaze dde okulonda bagize bati balinda ssaawa yakubala era n'essaawa bwetuuka ey'okubala obululu 220 bubalika ono afunye kano mu dakiika 20 Basewandagi abo 1305 tutuuka n'essaawa 2 ez'ekiro nga tukyakola ki mukyabala naye nga tukyalonda tetunda bakuleka naye ng'olwo tugenda kubala abantu bina mu meka bokka ku 103 bali balemeddwa okulonda olwo 9 luba terukoze eki terulonze awo kaba bamaze okukuba tekinikale awo kaba bamaze okukola ki okukuba zino zetwetaagako reforms era mwami Mpuuga musaba kamutunuulye mwami Mpuuga bino byotuzaamu ffe tumanyi bulungi nti katuwooli okolera nakyemalira ne ttiimu yo era tukakasa bulungi nti sente mwazifunye ne banno ttiimu tugimanyi ebyo si byambu ensimbi bilioni 3 ne miliyoni 8 bazifuna ne bulooka eyabayamba okufuna sente ezo ne bamuluma miliyoni 108 bayinamuwa 308 ne bamuwaako bimeka 2 nanyiiga ffe kwe kumanya bino tebyandimanyise naye yabisesetula tukimanyi basaba bilioni 19 Museveni n'abawa 8 n'asooka n'abawaako 3 naye zajja 4 ebibiri bigenda okutuuka wano nga bifuumuuse naye ekyo tekiyamba ggwanga obuvunaanyizibwa bwe balina bwe buli eri gyontwala Muhoozi gye yagambye Muhoozi yawandiise wano ebigambo ebinneewuunyisa kubanga yatugambye nti ye yatuula mu lukiiko olwagula olwawa Bobi Wine sente miliyoni za $5 asobole okunafuya Besigye naye bwe yanafuya Besigye kati alemeddewo abakanga baddeko n'addamu n'agamba alina bagambye Kabobi I am going to beat the chap out of you nange nena wakusanyusa whomever you hide behind na buli akwekwese mabega just utter my name yogera linnya lyange lyokka or my family's name again and I will break all the monkey teeth of yours nja kumenyamenya ebinyo bya Nkimeri nja kumenyamenya ebinya by'enkima ebyo ayina wala we yamugambidde nti senga si taata wange naali badde nakusalako dda omutwe lindako nako nkanoonyi wano tukasome yagamba taata we nti senga si taata wange naali badde nakusalako dda omutwe naye wali mukka awataba muliro ekyamazima matuufu ulira nuupu erimu olwa NRM akugambye bw'ati Kabobi knows that the only person protecting him from me is my father. If Muzei was not there, I would cut off his head today. Anti kakati nze njagala kuwayo akantu katono nnyo oba okunoonyereza kwange kutuufu oba si kutuufu abantu abo Bobi ekimulwanya ne Muhoozi Bobi afinansingibwa lwaboogo
Lwabogo yateeka mu Bobby sente okunafuya Muhoozi. Oluvannyuma lwa Bobby omuwa miliyoni 5 aga dola anafuye Besigye. Bobby n'akangabala. Kati Lwabogo n'agamba nafuya nti ate Muhoozi nadda ne balubongoya. Okunoonyeza kwange bwe kugamba ebisaniya byange nawe ojja kukola okukosaagala omuvume wano. Ate lwaki neetangira? Ojja kudda wano Lwaki neetangira? odde mukunvuma saagala omuvume. Naye nze sivuma bantu. Naye nze ebisaniya bwe bito bikola ki? Bwe bikugamba. Bwe bindaga. Nti nno kaakati Lubongoya, Katana, Bishekezi bantu ba Lwabogo. Era beebongera okuinfluensinga buli kimu bakube Muhoozi. Kyova olaba nti olutalo wakati wa Bobi Wine ne Muhoozi lw'amaanyi, Lwabogo yalulya emabega. Ekyo nkikuwadde, genda naawe okola okunoonyereza okwo, nze kyova olaba ekirungi nabivaamu naye mwe abakyayagala kaadi mukkirize. Ekirungi kwezi ogambye nti ngende ngikola okunoonyereza. Ate oli musajja munoonyereza ate kyenkakasa omanyi nze Sentamu Mukasa Sewanda mbega yes ndi mukugu mu kunoonyereza. Naye bwe ne nabinoonyereza ne mbifuna kati siyinza kubikuwa. Nange nno ndi musajja munoonyereza mulungi. Njabikuwa ng'okulonda kwa 2026 ate ndyongerako kuwedde. Ndyongerako ennyo bwino ng'okulonda kuwedde. Era Sewanda gye lw'olituula wano ebyo tiisa ndikuseetulira bwino. Naawe nokkiriza noga nti kwezi bulijjo otuulidde bwino bwatyo. Kwezi olina engeri gy'otiisatiisa nakulaba wano ng'owaana tegusuulwa. Nomugaa nti tegusuulwako nze sikyesimbyewo. Kwezi olina obutuuze nansana. Amaka gange gali Katooke. Lwaki teweesimbawo Katooke? Wakyogera luli nze nakugamba nze wange. Kubanga omanyi omuntu Bayibuli ekugambye nti otandika nabaawa. Beebukuya bwe baba nga tebansindise abe Nansana banansindika. Lwaki wamukoze ekikyamu? Wabadde omugamba bugambi nti nze ndina amaka mu Nansana. Naye ekyantwala ebukuya. Bayibuli eŋŋambye nti kumusajja alina ne sapule wano mu Mulago. Ey'Obukatoliki ekambwe. Wali mugambye nti Bayibuli etugambye tutandike n'abaawa. N'abe waffe. Nolwekyo wami tegusuulwa tutandike n'abaawa. N'abe Mwankole. Olyoke ojje wano. Nakyemalira ajja kuba akoze ki? Ajja kugenda. Kasite ekirungi namuwaze njagala kujjukiza by'omanyi. Abaganda balina kye baayogera. Ngagamba nti mugwanya bw'alifa. Okyakijjukira? Nga buli akwata munne akola ki? Atuga mutuge. Ebigambo ebyo bijjamu amakulu. Mugwanya bw'alifa. Mugwanya yali Katikkiro. Yes. Naye bagamba nti mugwanya bw'alifa. Buli akwata munne nga atuga mutuge. Anti gwe bakwatibwanga ensonyi. Gwe bakwatibwangako ensonyi. Kaakati bw'alifa tewaliba gwe bakwatibwa nsonyi. Olwo buli omu aligwangana munne mu bulago. Ekyo kye nkugamba nti Siriya y'ensi egenda okusooka okubaamu emirembe nga bwe tukyagitunulira kati. Nga abakulembeze abagibaddeko bagifuza emyaka egisuka 40 ne bava mu buki? Mu buyinza. Y'ensi egenda okusooka okubaamu n'emirembe. Nga bali bagenze abaluddeko. Naye tebaddeeyo nsi n'emu mu nsi yonna pulezidenti waafuze emyaka giwera ameka nesigala n'emirembe. N'ava mu buyinza nesigala n'emirembe. Kituufu. Ebigambo bya Muhoozi bino bye yawandiise. Ne Muhoozi tabigamba Bobby. Kino kijje ku nze. Ebigambo bya Muhoozi abiwerekereza Lwabogo. Si bya Bobby. Anti nkugambye ne bwaba biwerekereza Lwabogo gwe yagambye okusalako amutwe. Anti ono ye mutume. Yabadde ka Bobby. Kati awo amugamba kumusalako naye ajja kusalako gw'oli. Kati ate ofuuse lawyer nawe tunasoma mateeka. Oli wa mawulire. Ge nkugamba ge mazima. Ate ero ojja gakkiriza. Bulijjo oli wa Muhoozi. Siri wa Muhoozi. Ng'ate engeri gy'omuwolereza ndala. Nze no anti okunoonyereza. Gwe toyagala balabi baffe banyumirwe pulogulaamu. Kati njagala otunule Mwami Museveni ng'atufuza emyaka egisuka ameka? 3. Nga ebyafaayo biraga nti byafuza emyaka egisuka ameka? 3. Ensi egenda mu buki? Mu bubi. Kati omwana wuuno agambye nti singa si taata wange gwe naalibadde nakusazeeko dda omutwe olwaleero. Bwekiri. Oyo Amini omupya gwe tulina. Oyo Muhoozi gwe nabuliza ekibuuzo nti omuntu ayinza okuwandiika ebigambo ebyo neebaayo omuntu akyagamba nti oyo alina obusobozi obufuuka pulezidenti. Ajja kufuuka. Tuddayo eri mugwanya bw'alikola ki? Bw'alifa. Mugwanya oli yali mu biseera biri. Yono gwagambye nti singa si kitange. Omutwe naalibadde ngukoze eki? Naguggyeko dda. Kakwenza ajja kunyumiza ekyamutuukako. Abaganda kye baba bakugamba era nti eryokanga n'etonnya.
ne tulaba ensisire z'enkanyaki emyoyo. kati kyeraze lwatu nti Muhoozi Kainerugaba talinaamu yadde empeke. Omusajja gye yagamba nti singa mubadde n'okukkiriza okwenkana empeke ya Kaladaali mwaliragidde ensozi nti vaano mudde wali ne zikola ki? Ne zisenguka. Kati Muhoozi talinaamu yadde empeke yenkana Kaladaali ku ze bayita leadership qualities. Ensonga lwaki Mwami Museveni atukalakasa emyaka ginaaga aga bino betudda wano ku Nankani ne tukalakata. Nze Mwami Museveni nayitimuka nnyo ku Mambo Bado nnyo, naye nasanyuka nnyo Mwami Museveni ng'aweze Mambo Bado. Twajjanga ku Mambo Bado ne tulasana ne twetta buli kimu ne muwanda. Kati ogenda okuva ku Mambo Bado gati era kali mbagambye ng'owewedde ng'oyogera bire batamali buni byagamba mbwe ekimu yatuula ku lwazi ne lufuuyira ne gamba nti wadde towulidde teweenyenyeza naye ompulidde kenkoko z'okawulidde era nga mpulidde. Kati ng'obusungu butukka so bwawira obusungu tebutukka bubeera muli ne bwepika ne bwepika ne bwepika ne bwepika oluusi noweetisiba n'ebbomu n'otulika. Mwami Museveni ekimufudde tuvuga gino emyaka 4 kwe kumukuba mu katuuni ne bakuba akantu nga kakoze kati n'asirika ne bakateekako n'akacupa n'akakoona n'enkoona efaana bweti ng'engatta egira bweti ssebo akubye akantu. Obusungu bw'alina ku Museveni bw'amala okkakuba ne katambula nga bukkakkana nti nange mu mazzi era wadde walabe gwe bamukubye ngeno waggulu Museveni eno wansi abaana oli agamba nti tannyeze naye akoze eki akawulidde. naye ebigambo bya Muhoozi bye yayogedde si ebyo byokka azze abyogera mpola mpola nga bijja bitambula wano. Kati naawe njagala olowoozeemu abasirikale bameka abafudde wansi wa komandi y'omusirikale afaana bw'atyo, kubanga eri mu magye gye tubeera gira bugizi bwoti teri yayogera. Omuntu mu bwongo bwe mulimu ekintu eki fata anti era yatendekebwa kutta. Ekyo nakyo bakirimba. Kasire Gwanga mukwano gwange namugamba wano nti aleke kulimba. Kati nze nsoma mateeka. Omulimu gwaffe ogututendesa kuwoza misango n'obukulu pya ebyo gwo bireeta bibyo kubanga bannamateeka tobaagala. Olowooza nti bukulu pya naye tuyamba nnyo nzuyi zombi. Kale bwe baba batutendeka kati ndi mwaka ogwokuna bwe gunaatandika ogwokusatu gengenda otandika kati omwaka ogwokusatu semesita ey'okubiri egumalako tugenda tandika okgenda mu kooti twegezeemu. Tulina ne ze bayita mutu kotisi ku yunivasite kweziri zijjaawo abalamuzi gye bali emisango weegirire bagireeta ne tuyimirira ne tuwoza n'owolereza ono noddali ne bakukyusa ne bakuzza sayidi eri katugeze nga gino ejyange egy'ettaka ne bakuleeta leero ng'owolereza wa ttaka nga byabibanja kati byensinga okwetaaga era liryanzizaayo okusoma ne bakuleeta ng'owolereza ab'ebibanja ate ensonga yemu ne bajja enkya nga ate kati ogenda kudda ng'oli ku ludda lwa wattaka. Naye amafandali gojja okuba nago mu kooti ya rabbi. Si mafandali ngenda kuba mukugu mu nsonga tukolera mu kooti. Omusawo dokita gwe batendeka okulongoosa asooka n'asoma emyaka gy'emeka 2 ku mwaka ogwokusatu ne bamuwa omulambo gw'awo. Buli kyagenda okugira n'asala bw'amalirizaawo omwaka ogwokuna n'ayingira mu ddwaliro naawe kweza akusala. Era ojja kugenda okwewunya ng'emulago abasawo 9 ku buli 100 abali emulago bayizi. Era kyoyogedde kye kituufu. Kaakati ab'amagye abatendekebwa okutta sebo njagala ombulye practicals bazikolera wa ku mirambo kummwe balina obbatta. Olina gy'omanyi nti era n'abantu babaleeta nti abasikire baleeta bukatyuni ne basiba busemufu ne batandika okubukuba amasasi. Bw'afuna chansi n'akuba ku ssasi olwo abayiga okutta boteka wali busemufu n'akakoba. Kati wali kino njagala nkikubuulire teriiyo musirikale bino mbyogera nga yali abaddeko omusirikale atendekebwa kutta. Omusirikale naddala magye kati wano waffe UPDF omulimu gwako omukulu kukuuma gye bayita territorial integrity eya Uganda, okukuuma obwetwaze bwa Uganda against external aggression. Omulimu gwaffe omukulu ti singa omulaba alumbye eggwanga Uganda oyo gwe tukola ki? Gwe tulolekeza obwanga. Era bwe tugenda okukola nga tuli ku pass out ng'enaatera okutuuka tugenda ku range ground. Tebatuyigiriza kutta bantu
batuyigiriza kuba sabbaawa ng'ogikubaani kali akantu ke bakola wali ebiseera ebisinga obungi kafaanana muntu katageti n'olw'ensonga eyo olw'okuba obulamu bw'omuntu tosobola bufuna bamaze okubulya tukozesa obusemufu omulabe bw'ajja olina omukuba bwoti kati wali oyiga kuba emundu eyo giraba bw'oba togimanyi bulungi bw'okuba bwoti esituka ekyuka n'essasi olumu kati nga sniper guns ne zaba snipers empewo naye ogibala ng'okuba essasi ng'opima oli era oyinza otunula wano n'okuba oli ali eri ng'okuba erange kati ebyo bakusomesa targets ziri ze bakuwa wona agenda ng'oli muvuzi wa nnyonyi era targets baziteekawo n'okuba ezo naye tebakusomesa kutta bantu era kwe kutta okitegedde kaakati eyo njagala kuvaayo nga nsaasidde bali abasirikale kubanga komanda nga mutemu nga ye obwongo bwe bulowooza mu kkuta oyo nali musazeeko omutwe ate tasaaga ajja kugusala nze mu nsi muno nekyekisaagirako ajja kugusala muhozi tomuyita akuzannya emitwe ajja gisala era nze kwezi gwe nina muzeeyi aveewo boŋŋamba ti nze Sewanda kitoddangamu okunzanyirako nze gwolaba wano toddangamu okukola ki okunzanyirako sikikola ng'oyagala nnyo simanyi nsonga lwaki ogambye nti oddangamu okunzanyirako nze gyeyageragera nti nze nsobola okulya omuliro mugamba nti kati nange nindowooza ti byali byakusaaga naye olunaku olumu mbeera mu bino ebyange byengiragira bwe nti ngenda okudda engulu ng'omwana ngamba nti omanyi Tewandagi leero nkutidde liita z'omwenge 10 ozinywedde n'ozikuba nze mazima Katonda sinywa mwenge n'akabuto kange kano ne bw'okateeka mu liita z'omwenge ozinywedde n'ozikuba wali 10 kitadde bwe nti kutunuma bajjajja be baali banywa n'ensuula eri bajjajja be baali banywa kaakati ebyo ebimu abantu babimanyi kwezi wagamba nti nze nsobola okulabikira mu bifo bibiri mu kisaawe kyekimu tobuuza ng'omugenzi Tamale Mirundi yalabikiranga mu bifo bibiri yali atulimba naye nga kisoboka nakyo yalabikiranga mu bifo bibiri ng'abuzaabuza bakyala be baleke kwenda nga waliwo abamunoonya kakati ebyo tuteeko bitwala nga bikulu ekigambo ekyo Muhoozi kye yagambye Bobi Wine senga Bobi Wine yakigambye Muhoozi senga kati essaawa eno Muhoozi ali luzira Kizza Besigye ali gundi Bobi Wine singa yali luzira singa Bobi Wine ali luzira Kizza Besigye ekimuvunaanibwa naye Bobi Wine twayinza musiba tubakulimba njagala bikolako kunoonyereza tewali Bobi Wine bw'anaavuma atya era ne juzi Kavule yazemu n'avuma gundi n'avuma Muhoozi wawuliddeyo kunoonyereza kati lwaki ebigambo bya Bobi Wine byamanya bya Muhoozi akatambi kano nkuluganya njagala okatereke tuli kajjukiza mukulu Sewandagi ng'okulonda kuwedde muleke namwe okunfuula omusibe wa kaadi ndyetaaga naye tejja kunfuula musibe ati kyenkubuulira nti bino ebigambo tugenda kubiddamu nze nsaba Mukama akuwa obulamu bano be mbadde njogera be natandikidde kutegusuula gwe waleeta wano nenzirako wayiswa mufumbiro abakama bange mu NUP eri naye mbabuulira ekituufu kyateeka okukola kati nze kaadi tenfuula musibe anti nze nkugambye ebisingawo omanyi Kristo yagamba njogerera mu ngero si kulwanga bonna bategeera ne balokoka anti nze engero zensinga okumanya Yesu tayagala balokole kakati ffe twogera abamu abantu tebabitegeera niba libitegeera Sewandagi gwe kennyini bw'olijja wano nga ti kwezi leero nanoonyereza nange natuuse ku kijusi jangu ndi musajja anoonyereza sitera kwogera bya samwasamwa era size samwasamwa ate nze bwe mba nnoonyereza nkola okunoonyereza from the word ate waliwo yali ayagala okuntwala mu kooti olw'okumwogerako ku kya kapiteeni nali njagadde antwale neeyabye bulungi buli mukangaza wano tugume yagenda n'akangaza wano n'ayogera ku kya Mwanyi Terimba ate kakati bamutwalayo bye nakola okunoonyereza ku Mwanyi Terimba nasirika busirisi bamutwalayo bamutwalayo mu kooti baite basobola nze bulijjo Mwanyi Terimba amanyi Mwanyi puroguramu ya Buganda ngenda otuukayo nga kamvuni y'abantu webale nnyo efunye ne sente mu gavumenti ndikyenkugamba nti bw'ontwala mu kooti neeyabya nenzijjayo n'ensi bye badde tukola ki temanyi n'ebimanya naye Sewandagi nga bwe mmanyi oli munoonyereza mulungi olidda wano 2026 mu mwezi ogwokubiri n'oyogera ebigambo bye mukuwadde omwaka gumu njagala osiibwe ebyo saagala kubintisa naye ebigambo bya Muhoozi lwaki nze mbitwala nga biri siriyasi ffe Abaganda tugamba gambo bbi wa mwenge alisanga ku mwoyo
omutamiivu tabaagambwa. Omutamiivu asobola okukola ebintu bingi. Agendo kigamba nga yakiteeka dda ku mwoyo gwe. Omutamiivu asobola okukola ebintu bingi. N'afuuyisa mu ngoye, n'agwa ebigo, n'akola ki. Naye teri mutamiivu akyama watali wuwe. Era ogenda okulya oti ng'akonkona wuwe mukyala. Ngomyewo. Esebo. Kati bangi mbawulidde nga bawolereza Muhoozi. Ebigambo ebyo nawulidde omwogezi wa poliisi Onyango. Kakati muyinza okuba mumuwaayiriza. Twitter handle waliwo yabadde agibaddeko nga gikoze eki. Muhoozi yabyogedde. Ebigambo bino bya Muhoozi. Muhoozi yennyinize Muhoozi mwagalako kimu. Ffe twagala kwegayirira Muhoozi. Alinga Kayindo tafiire. Twagala kwegayirira Muhoozi. Kankuli akawaayiro kentera okusoma wano nga negayirira Muhoozi kanka kusomere. Manye engeri gye ndi munamateeka kati erimu kana akantu nkajja. Leero ndowooza kati kana akantu kwezi media group kati kusomeseza amateeka. Kana akantu nkajjayo nnyo. Ne nkasoma wano ennyingo ya 10 chapter yokusatu gye bayita citizenship egamba citizenship by birth. The following persons shall be citizens of Uganda by birth. A. Every person born in Uganda, one of whose parents or grandparents is or was a member of any of the indigenous communities existing and residing within the boundaries of Uganda as at the first day of February 1926 and set out in the third schedule to this constitution. Nti Uganda olw'obuzaale omuntu yenna eyazaalibwa mu Uganda ku ttaka lya Uganda nga ku kiseera kye ky'okuzaalibwa kwe omu ku bazadde be so si gwe naye omu ku bazadde bo yali memba wagamu ku mawanga agali mu Uganda ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi gwa February omwaka 1926 oyo gwe basoosa citizen by birth. Ne baleeta owookubiri every person born in or outside Uganda, one of whose parents or grandparents was at the time of birth of that person a citizen of Uganda by birth. Nti omuntu azaalibwa mu Uganda oba ebweru wa Uganda nga mu kiseera ky'okuzaalibwa kwe omu ku bazadde be yali mutuuze mu Uganda, yali munnansi wa Uganda olw'obuzaale by birth. Ffenna tukimanyi bulungi nti mukwano gwange Muhoozi Kainerugaba yazaalirwa Tanzania. Akawaayiro 10 namba 2 bba ke kamufuula Munnauganda. Abantu abamu balinganga babigereesa ne bagamba Mwami Museveni naye si Munnauganda. Naye taata wa Museveni gwe tumanyi Kaguta Munnauganda. Yali wano. Era ye taliimu bino by'abasaamu birebwe beŋŋamba mukwano gwange abatwale wuwe. Kaguta Munnauganda. Kati etteeka kye livule ligamba his parents or grand what? Parents. Kati Kaguta jjajja wa Muhoozi. Taata we ne waba teyali awo. Muhoozi Munnauganda by birth. Yes. Kati ffe gye tulowooza kiki. Ensi eno ffenna tugirinako omugabo. Naye omuntu Mwami Kwezi media eno si ye media esoose okubaawo. Twalinako ate si yegenda okusembayo. Twalinako ku media ez'enjawulo ezibaddewo. Waliwo omusajja yayogereranga ng'ateekawo n'obusubbaawa nga tetumulaba. Ono yajja n'agamba nti yatema amafiina egindi. Aba bamuyita ani omulenzi oyo mwerabidde erinnya lye. Ng'abeera naye nga balina media zaabwe nga tuzikola ki? Nga tuziwulya. Naye twagala nnyo abantu balowoozeeko butya bwe banaabaawo nga tebalina buyinza enkya. Bw'omala okulowooza ku ekyo lowoozaako ensi eriba etya nga gwe toliiwo. Kyekiri kye nakugamba lulinga oŋŋambye nti ettaka lyoyagala abaana bo balikuumisa eki ewo Jambia ejja okukola ki okulikuuma. Naye kugamba nti kojjange ettaamala emirundi yagambanga nti nze wano nkwata Jambia naye ettaamala emirundi nga taliiwo. Junior asobola okukwata ejjambiya ajja kugikwata akuuma ettaka eryo. So n'olwekyo kyensaba muganda wange Muhoozi akkirize ebiseera by'eggwanga lino eby'omu maaso tebiri muye kubeera president. Ebirungi eggwanga lino okuba eddungi ne Mwami Museveni naye mugamba teriri muye kusikirwa wa luganda lwe oba ow'eggwanga lye. Biri mu kukyusa bukulembeze ne tujjamu ebintu bya Museveni byonna n'abissa wabbali n'abukwasa abantu abalala. Otherwise gye batutwala mu kuzikirira. Tubeegayirira mutaase eggwanga lino okuzikirira.
bwe tutyo bwe tubadde ne muganda wange mukulu Sewanda gitwogedde bingi nnyo tomanya ebimu naye bagambe biyinza okuba nga bibanyiiza ebirala naye nga tebibanyiizizza kwezi bagambe mu bye twogera ebingi tebafaanana nsowera bajjemu ebirungi bafaanana enjuki bajjemu akatono ennyo bwe kati akabagasa ebitabagasa babikole ki babireke bw'ofaanana ensowera kati kutambadde esaati njeru ensowera bwekugwako ekujja mawaza kituufu ate yo ne bweyingira mu kabuyonjo era enoonyayo biki bikyafu tenoonyayo birungi naye ye enjuki eyingirayo nejjayo akaki akabisi era bwekugwako teyinza teyonoonako na saati abantu twewaza nnyo abantu baffe okufaanana ensowera bafaanana enjuki nze njagala nnyo ensowera okusinga enjuki njagala nnyo enjuki okusinga ensowera okay wetu bwe tutambudde mbere bulungi mweraba